Sali chemani waloko kanso. Waloko kanso wogere ngudo. Katuwa togera mateka getwayisa. Kakati basebo ne banyawumbala misiza. Amanyanze chiwanda kwetu Fesuli. Twebaza abantu basabasajja Kabaka. Mwena ate nokwebaza omukisa guno gutuweebwa buli lwakusatu okujja okubaganya ebirowoozo. Njagala okusaasira ku mikwano gyaffe mwenna abafunye ebizibu eby'enjawulo ate n'okuyozaayoza mikwano gyaffe abalina ebirungi byebafunye. Olwaleero mukimanyi nti tuyingidde ennaku z'omwezi 5 omwezi guno ogwokuna nyongera okuyiriza abalimi bantu basabasajja okwongera okusiga emmere etumala okutunda tufiseewo ey'okulya. Ebintu bingi ebitambula medi mu byalo bituyite enkuba etonnya nnyo naye nja bategeeza nti tekyebeeyibaaza ekyo kulowooza nti nno nga bw'etonnya ejja kubeera ddala bw'etyo. Tulina okukimanya nti atleast bayi nga gwakutaana awo osana kujja kuba nga ate kutandise. So twetaaga okukozesa enkuba eno eriwo okusobola okugikolamu okusobola okubeerawo ate okulongoosa ebintu byaffe. Tubasikubiriza obutakkiriza mukoka kuyita mu bibanja byammwe. Mubike muteme emifulejje mwanyi terimba lime mwanjo osirike kakati tunaku bwatugamba gwe tewefaayo kwena ani aliwo sima penalty obaani kijja kunyumira nnyo ya discussion egenda mu maaso ekayeye mwanyi ngerongosidde teyanze so teyanze kusaba esonkwe mukulembeze mu FDC uziba tuzese speaker niwe kwangusobola okunsomera nakibona n'okulamusa abasajja n'abazana ba Kabaka naddala butukola obwambe bwa kuno. Njagala okusaasira bonna abayise mu bizibu. Waliwo omukwano gwange Gloria Namutebi taata we yeebase bulungi naye agenza okukira ku makya nga afudde atabadde mulwadde n'abadde ennaku zino balabanga bagenda obbakebera bakubulya klot eza klot zino zeetaaga abantu obbasomesako. Njagala okwebaza ennyo basahaba bange abasiibye. Njagala okwebaza mwebale kusiiba katusuubiremu ensonga zaffe Allah muzimutegeeza kuba nga tulina ensonga nene nnyo wano mu ggwanga ezeetaaga okulopa atukwasizeeko engeri gye bitusobedde. Era ne wiiki eno medi wiiki tukuvu nga abagoberezi ba Kristo Abakatuliki Abakristaayo bonna nga beeteekateekera amazuukira ga Yesu Kristo kubanga eddiini y'Obukristaayo eddiini y'abagoberezi ba Kristo bonna awo weeri ennyo. Njagala okubebaza ennyo abasiibye mbagaliza Easter ennungi tusigale nga tweyisa bulungi ate ekimu kyatuyambye ebisibo byombi ne bibeera nga weebiri bibiri katusubire mbweza empisa abantu zabadde nazo tusobola okuzikuuma okwagalana okulowooza ku bannaffe tugabane ku kyonna kye tunaba tulina abasibuluka musigale nga buli omu bw'aba asibuluka alowooza ku balala ebyo Katonda ateeka ku tesiti etuyamba okulowooza kulala. Haji Katalaga awe Bukesa mukwano gwange Haji Kadawe Nakasero bakadde bange mwembi abo mbagaliza sawumu ennungi tubebaza nnyo tubagaliza teyanze egejja kusaba RCC Medi njagala okwebaza Katonda okukkiriza okubanga tuli wamu n'okuba nti tusobodde okuba nga tukimu bwe twayawukana bwe tukyali bingi ebigenze mu ggwanga naye tetusobola kulema kusaasira abafunye ebizibu ebitali bimu abafunye obulwadde obutali bimu n'abo abasobodde okuba nti batuuka ku birungi. Omukolo gwa Pewosa gugenda mu maaso twandisabye abajje bagwenyigiremu ate gwabwerera bidokengera kwabwerera bagyenyigiremu ebyokuyiga bingi ebyokulabirako bingi tusobola kukulaakulana. Nabadde nsisinkana abantu ba parish development model bakulembeze nembagamba nti tusobola kukulaakulana nga weetengeredde wekka. Tulina amagezi gakongeddwako, tulina ssente zijje bweru abalakirayita other people's money mujja n'osituka n'otutumuka nga mbagezaako okubalaga n'okubasomesa ku bumu balina okutunuulira si ssente ezijja mu ssako zaabwe
wabula obumu bwe balina okukozesa ne savings waabwe okufuba okulaba nga batemera amagezi ebizibu bye bayitamu nga buno. Ekirala kyendowooza nti kikulu medi wiiki eno tubaddemu n'ebintu bingi kyendowooza tujja kyogerako kita alternative budget. Naye nga tugenda mu alternative budget njagala okusaba ebitongole naddala ebya gavumenti mu biseera bwe biti ssente bwe ziba zaafisse nga tezigenda kukola temulwana kuzimalawo kuzisaasaanya omutya kuzizaayo. Ebiseera ebisingamu bapapa bakuyetinga ku conference obutaliiyo obutravel obutaliiyo bamalewo ssente muzizzeeyo mu kittafuno tusobole okuzongera ku ezo ate ze twetaaga okukola mu puroguramu endala eziddamu. Balamusizza nabona olwaleero ate era nensasira bonna bafunye ebyobwenjawulo sawunga ndaba mukitwaliriza mukulu medi ebimuffe wiikendi eno tujja kuba tuli mu easter tulinze mumangu twogera ku easter cup nenesikojja wange senyonjo waali awezemu jjajja wange leero ninayo easter cup yotevaawo ekiriwo obungi bweba eriwane ngeri kumpi kuggwa yomu nga yeeyagaliza kati awo ng'obubuyo butandika kati zimwe gamba ate obubonero bwaffe ate oli agamba ate bali bazanyisa omuzanyi atali bwaffe ate buyinja kino ate buyaga kiri naye ebyo bye binyuma awo nawalwanira mbuzi ekiro 8 embuzi ekiro 8 kyali awo twavaawo 219 nga ebirawo bya miliyoni 10 naye nga sinnabakuba jjajja wange leero awezezza emyaka 98 jjajja Sebamala kironde Yozefu awezezza emyaka 98 kati bw'obeera ng'ombuulira history ya Uganda eno n'ebyobufuzi bya Buganda bya Uganda gye bivudde yogera bitono kubanga nze mbifunira first hand nina encyclopedia nebuuzaako obeerawo ne mubuuza jjajja kino kyali kitya nti kuolo beni kibanuka yali kino bote yakola kino kabaka yali wano kino kyali wano so tumuyozayoza okuba nti awezezza emyaka 98 ate n'okuba nti n'erinnya lye erya Sebamala atuyambye ne tulikuuma ne lidda ku bakitaffe ne lidda ku ffe naffe tujja ddirekera abantu abatuvuma batuvume katono kubanga erinnya kyaliwo ate tulituuma Honorable Kiwanda mwalimu yakisooka tubeera ne Honorable Stephen Sebamala n'omukulembeze w'ekibiina kya FDC mukulu KAIJA n'atwala ebbene bino we tuli ku luuyi lwa gavumenti ayitibwa Anderson Bulola naye waali abakulu bingi ebiri mu ggwanga era biri mu siafu n'ekitotolodde bingi awulira ebyanjaza okuwulira ku ddala yonga ebintu ekisooka ye bajeti ya ngiyitira oluuyi oluvuganya oba yano oluuyi oluvuganya nalese omukulu n'aginyonyola mukulu yajja mpuuga lop embuuza naddamu n'abantu yadde abuuza ekibuuzo ekyasigaddewo eno bajeti gwomanya ebyenfuna KAIJA kitegeeza ki ekyokubiri katono nnyo nga tugenda ku mulamwa bajeti mpuuga gyakulembedde gyatembeese eddamu ebizibu by'abannayuganda mu byenfuna ewawa abannayuganda essuubi ekyo no kyekibuuzo waddewo ekyo tukyetandikawo omulamwa omupuliriza omulamu omulala guliwo ebiri mu ggwanga ye omukwago gwa East African Community Congo eggwanga lya mwenda ebintu eryetya bajeti esomebwa eyitamu ebibuuzo by'abannayuganda kabakwava n'obwetaavu bwabwe kyoba tutandikira neyanzanye speaker kimanyi ogisomye neyanzanye speaker mu Westminster system gye tugoberera eba n'oludda lwa gavumenti n'oludda olw'opposition era
buli akulira government weringa ebungereza olukulembera prime minister buli lwakola presentation oba n'abaako kyaleeta ate akulira oludda oluvuganya lwaita olw'opposition olwabuzi n'amuddamu n'aga nti anze twalikoze bwe tuti. So mu ngeri efaanana bw'etyo yereeta ekyo kyolaba kati ekigevuero era okuva tetwandiraneka partisan mu parliament wadde ntegana bakola eyaabwe bamwami Kiwanda ate nga n'opposition ereeta kibyerowooza ebyali badde bisibwamu ko ensimbi. So njagala okuyozaayoza abannaffe abali mu parliament mukadde waffe Honorable Mpuuga olwa budget eyo alternative gye baleese lwakubamba ekyomukisa omubi nti tuli mu nkola eri nti bannaffe eyo budget ne bwe bannungi etya oluusi bagirabanga etaliiwo. Budget eno bw'otunuulira byeyageze n'etunuulira kubanga ku mugguukiryo ng'otandika ejja n'eyogera obuzibu butowaŋŋanga naddala ng'eyogera ku bbanja Uganda ly'erina. Kubanga bw'otunuulira okuva mu mwaka gwa 2018 mpaka olwaleero ebbanja lya Uganda lyekubisizzaamu ebitundutundu 107%. Kati tulina ebbanja eriwerera ddala trillion 86. Ekyo Medi kikanga kubanga budget y'abamwami Kiwanda yaabwe eri official olaba nga ogutundu gunene dozo guwera trillion ibateekateeka nga 8 bagenda kuziteeka mu kusasula mabanja ate si mabanja mu kusasula amagoba ku mabanja kubanga olwaleero government y'abano eri mu kye twita rolling over mu economics of a debt nti medio manja lega liwumuzeemuko kakati obulobo rollinga banga ng'olita omusasula sente ze kireeta ekizibu kyetwala financing risk nti mutuuka mu mbeera ng'awula tayagala kuula ate mu biseera bye weetaaga kalina osigaza options 2. Option ey'okugenda n'oba nga tokyasobola kufuna ze tuyita concessional loans. Concessional loans ge mabanja getujjamu ebyo ebitongole nga World Bank, IMF ag'obusente obutono bala kuliko conditions oba obukwakulizo obusoboka daga tujja egundi ntono ate interest nga tuna magobanga matono 2%, 4%, ate tubakuwa n'obudde buwanvuko nga tunatandika kusasula. Kati bw'obeera mu mbeera kati eno gye tulimu otandika okuddukira mu zikyena gy'olatulaga nti looni eba tennatuuka wano ng'otandise ogisasulako. Kyova olaba nti Minister ya Finance wone zilooni zitandise okusasulako amagoba nga linagana kuzikozesa. Ekyokubiri option endala gy'oba oliko kugenda mu commercial loans oba no locally n'oba nti otandise okuvuganya ne Bulola ne Engineer Sabamala alina oluguudo lwayagala okukola gy'alina okwewola. Kakati pressure eyo neefuuka nnene nti economy nti abantu ne babulwa ssente zebeewola olwokuba muzivuganya ssente nnyingi interest negenda agulu n'economy nekola kineefa. So kati opposition ng'etunuulira nti ebbanja eryo twetaaga oditunuulirako ennyo kubanga n'amabanja gaffe biki bye gakola kubanga ekigaleese kubanga bw'otunuulira ebintu ebikulu gavumenti eno byetunulira byagala okussaako ssente weesanga nti biteeka ssente oluusi zetwewoze mu ebyo ebintu ebitagasa yoyinza okugamba ebitali developmental ezira development budget ebyenkulaakulana byogamba nti ogenze mu byobulimi ogenze mu nguudo ogenze mu ebyo n'osanga nti beewoze ssente okusasula amabanja beewoze ssente ogenda okugula emmundu. So ebyo ne byanga tebizza kakati n'ekintu ekya kibatunuulira obubbi corruption twaba okinuulira IGG yategeeza emyaka egiwerako ng'etaano nti buli budget ya Uganda trillion 10 zibbibwa yendo yatuwa n'ennamba atuga abantu 200,000 ezo ssente bazitwala bw'ozitematemamu abantu abo batwala ssente eziwerera ddala buli omu biliyoni nga 5 byatwala eka mwezo ssente nga mulimu ssente empitirivu nga neewole
olwaleero buli siringi emu gye tukuŋŋaanya eyo omusolo ebitundu 3 ku buli 100 bikola kusasula mabanja kati ebitundu 7 mwemuli ezibbibwako ddala butono nnyo nga bwe bukola so ab'opposition bagamba nti awantu awo twetaaga medi okukola ki okukwatawo ab'opposition ne bagenda nze kubanza ebintu byensinga medi okutunulira ennyo era byembebaliza kubanga ga nti abantu aba bulijjo abasinga bagala okuyita abawansi medi baagala nnyo okuwulira gavumenti era gavumenti yonna bagirabira mu ngeri abantu baffe abawejjere bwe bagiwulira mu byenjigiriza mu byobulamu oba nga ffe ebyenfuna ffe bwe biri ennyo ku byobulimi mu byobulimi nalabyeko nga bagamba mu byenjigiriza mubaagala tuddemu tuzzeemu ba-inspector b'amasomero bakiwanda kyabatakoze ba-inspector bakyaliwo ba-inspector midi bakyaliwo tomanya omuherimasa ali eyo kyova olaba awulirayo n'oli n'aba ne ba ghost teachers kubanga talina ki ba-inspector ne bagamba nti abasomesa bano embeera yaabwe yeetaaga okulongoosaamu mwe muli omusaala mwe muli amayumba n'ebifaanaganako bwe bityo waliwo capitation grant sente ezo ezikozesebwa okukulaakulanya essomero zeetaaga okuzongerako ebyenjigiriza babifuddeko nnyo yes babifuddeko nnyo twabifuddeko nnyo sports curriculum n'okuddamu ogitunuulira okulaba medi wantu abuzaana ekibuuzo ky'omuntu bw'amala P7 aba amaze eki omuntu bw'amala senior 4 aba amaze eki awo nze nabawadde ki nabawadde tiiki ne bagenda ku byobulamu ne bagamba twetaaga okutunuulira okuddamu okwongera ku basawo kubanga olwaleero omusawo Munnayuganda dokita ajjanjaba abalwadde 1,112 omusawo omudokita omu World Health Organization yalagira nti buli musawo ajjanjabe abalwadde 5,000 ekitegeeza omusawo mu nsi endala alabirira abasawo 24 omulimu gwe bakola ba doctors faffe kukola omuntu ogwo kyovula abeerabira obuso mu mubiri gyawe kubanga agenda okutuuka kwasembayo ng'ayabise saga twetaaga okukola ki okuteekawo abo ssente twetaaga okuteeka ssente mu extension workers abasawo batera okulaba batuukako eyo basobole okubatuukako notuuka eno nti omuntu abasawo obujjanjawo obusookerwako abantu abo batuukibwe bategewo ssente okurestructuringa health centers kubanga olwe bagamba basooka natuka health center 2 eyo nebuliraawo health center 3 nabo bagenda okulaba nga naye erimba bulimbi kati tuli ku health center 4 era bw'ogituuka buli omu agamba asangawo panado twengalo gikola ki okugitunulira ne batunuulira ebyobulamu awo nenkola ki aba tiimu eri mu palamenti nze medi nenjiwa tiiki ne bagenda mu byobulamu mu byenjigiriza sole mu bya agriculture kubanga ebyobulimi agriculture mu Uganda abantu ebitundu 9 ku buli 100 kubayimiridde abantu abo ebitundu 5 ku 100 bakola contribution ku giddi by'ebigaga bya Uganda ebitundu 25 ku buli 100 abekinana yo government nebateekamu ekitundu ekitawere eki kakati abantu 9 government ebawe ekitundu eki kimu kati kwetegeeza mbu ekitegeeza tefudde ku bantu abasinga obungi awo ffe ne bagamba nti mbu abantu bano tubayambe okufuna access okufuna sente ezeewolwa ku sente entono ezo no zaali mu Uganda Commercial Bank eyo etakyakola ki etakyaliwo era ne bagamba twetaaga okukola zita effects of climate change ebyo olaba obudde bugenze bukyukakyuka olwawulidde kiwanda nga abalimu bwekuba ng'etonnya ennyo enkuba okutuwa okutonnya mu budde bwetalina kutonnya kiba kirina ebikireeta wabeerawo omusana abantu obagamba ki nti omusana waliyange nti yalima yiikazi nkaaga eza soya ng'eyambuka engulu eyo omukyala olugweradega mukwano gwe yadde akulinda jjo yangenda n'atafuna namu omusana ne guzookya Mpuuga yampadde ekitabo nekisoma kiri ennyukuta mmyufu kigamba thinking Uganda's economy a human rights exactly to resource allocation exactly ekubanga thinking human rights what are
You're thinking Uganda's economy. Yes. Economic approach. Human approach. Yes. To resource allocation. Yes, and okugabanya sente. Yes, Uganda's economy. Tulina okutandika okulowooza mu ngeri a human rights approach. Yes. To resource allocation. Ani kyegamba yendi tulina okutandika okuddamu okulowooza mu ngeri erowooza ku bantu nga tutematema sente za gavumenti. Yes, anti byebyo byegambye byolina okuteekako sente. Yegambye nti upright human rights, education is a right. Education, health is a right. Is a human rights. Okay. Labor okola omuntu right to employment. Nti bwenteeka sente abantu we bali negamba tubanoonyeza obutale, tubanoonyeza ebikola mu by'obulimi n'okulaba nga tekinologi ono gwe tuyimba obuyimbi tumuteekamu sente. So nze ebyo ebintu bisatu we nasinza okutunuulira n'abalabye nga batadde sente justice and center nedda ngiraba nga nnungi. Office of the leader of opposition budget, alternative budget. Yes. Yes, Mukrokuta. Yes. Ojirabanti. Mukutegeera nnungi. Mukutegeerako. Yes, nnungi. Naye omukisa omubi oguliwo nti abantu betulina be batwadde ebirowoozo bino babayita bandiwulira. Si beeteefuteefu kukwata ebirowoozo bino obiteeka mukola. Yes. Niyo ekyuse ky'obuyinza baliteetya mu buyinza. Yes. Nedda okukirasoose okugamba batera okuyimba. Waliwo oluyimba oluyimbibwa nti abantu abawakanya mu M7 NRM tebalina birowoozo. Akati bwegamba nti anze bwenkwasa sente ezo nze nali zikozemu kiri. Tuenze because hizo nzira anaweza kata kusawa kama ya kaongezi boda chika 20 tugende sabizi wele ya kutegereza nti misinde jabene jitumidwa Airtel kabaka birthday run jo we batera wejiri nakuze emyaka 10 miramba era ndemya ile misinde jiriko mulamu kugamba nti okutuka mu bili asatu nga kokata mukenya kakende emisinde kino iri mu ziri nyine bene inakuzuza kwena mukaga esaya mwe okumanya nti fenna ukenya twaga kula abantu bandisobadde bunoleta mukanya fighting to end AIDS kiti tuduke njozi ya mitwalo tujja kudukira mijozi ya mitwalo ebiri ya mtumimu omuduka at shops bench wanuka to band Detox Park Majestic Brands mu Burange ni wano kumasenge mu maso go mulyango wankati tuyingirira tufunira mu kayembe wano bo muyembe bana kati bali kwa videos tubani kwa kunonya wagwagala nika start kumikira na mutano start na hash gumjizwe gujja gwenda wampe ko yate dubale wampe ko kala to sawa nya ne 10 mukaga wagwala gwese kumutimbagano star chipina mutano start na hash olondeko kabaka run aje jozi go just Airtel money obuchime eri duka lya Airtel wampeyo sawa nya otusawa ni sawa 10 emisinde je ngiteredwa mu wala wakujirizi unites CBS enjola kati CBS TV ukede TV Majestic Brands the Airtel smart network Airtel to construct 10 na yetu ndiwe Prestige kino kirungo bakitika ku mugati Prestige toli ya bulini bava nti kati tuva mu kwogera obwogezi tuva mu kukuba bukubi ebituli without offering alternative. Nze nkugamba wano ebbanga lyonna nti opposition has not added value ku welfare, ku well-being, ku development of any sort. Chovola wano mpuga kugamba we are migrating. Kitegeeze ebbanga lyonna opposition ebadde yina gyeri wetawa contribution. Wano wenjagala okumuweera credit. But at this particular moment atuuse n'alaba nti they need to offer, they need to contribute. Manyi waliwo abantu ba mirundi ebiri. Waliwo consumer ne contributor. Until last
week, I think yali Wednesday, the basoma gundi opposition admits that it has been a consumer. Bali wakusatu kuba twajja wano nga gye muva wiiki ewedde gye mwali muva. So kitegeeza nti ebbanga lyonna opposition econsidinga nti ebadde tewa alternative, and wano bwe njagala okumwebaliza nti bavuddeyo ne balaba nti tebigasa talking balina kubuuza opposition yeetuula ddi nerowoozaako positively ku balala bye bakola nti bituufu neeyongerezaako. Obeera mu ndowooza ya kifuula nnenge ebbanga lyonna, era wano bwe njagala okubasabira nti at this point tebadda mabega mufo ky'okupolitikinga n'okulaba ensobi n'okukola ki, offer an alternative nti ffe wano twandikoze bwe tuti. Point number 2, ng'osoma page 44 na page 20 y'ekitabo kyekimu. Page 20 simanyi KAIJA lwaki yagaanye okuvunula, naye page 20 ey'ekitabo kyekimu yatidde buti simanyi KAIJA lwaki yatidde okugira, but page 20 wekitiibwa Mpuuga akkiriza nti twetaaga okurecruitinga into government. Now bw'oba orecruitinga ogaba alternative, ogaba nti ngenda kwongerako abakozi oba ngenda kuggyako abakozi. Naye bw'oba oggyako abakozi oba ogaba abakozi oba okola ki, biina structure mwe biyita. Kati njagala kukola politiki ku budget. Tosobola kukola alternative etalina regulation n'ogamba mu budget osoma okugyawo aba RDC. Osoma okugyawo ba RDC naye tokuliyetinze legal framework. One, ebajjawo. Initially yandisoose ogamba tugenda kukola amendment, tugenda kukola overhaul. Budget ye yandibadde kusooka ku proposinga kukola overhaul. N'ogamba mu budget twagala tufacilitating a constitution okugyamu A kino, B kino, C kino, C kino. Bw'omala ebyo byonna ng'omaze okubijjamu n'olyoka obikolera budget. Nti ssente ze twajje ku RDC, ssente ze twajje ku bagundi tugenda kuziteeka wano. Kati n'otandika okukola proposal, n'otandika okukola appropriations. Bw'obanga tokoze kyakugira oli mu middle of the term, toyina legal framework, kati obeera oproposinga ki nga toyina legal framework. Number 2, nawulira avuma wano TDM ebyo biprogramu tugenda bijjako. Naye bw'ogenda ku page 44 ya budget ye yennyini eraga nti nno agenda kuteeka fund egenda okufast trackinga programu za gavumenti ne PDM specifically. Okitegeera bulungi. Page 22 bw'eba etandika egamba nti in a bid to achieve a just and fair society, the National Development Plan 3 2020, 2021, 2020, 24, 2025 sets out key results to be completed over the next 5 years. Now this is recognition. All along government n'emirimu gyekola, it is in line. The proposals ekola ebigendererwa byayo actually biri in line ne Mwami Mpuuga byayogera kubanga agirifaalingako. Kati oyinza kugamba nti eggwanga liri mu matigga, nti eggwanga teriyina policy, eggwanga liri mu autopilot, ate in the same time oyagala ku implementing eggwanga lirikola ki libirina. Recognizing nti policy weeri. Kitegeeza government tesobola kerenta ne investinga mu kuformulatinga such a policy to guide how the country should run. At the same time n'ogamba nti eggwanga teriyina campus weeri. Era n'eddembe ly'obuntu ly'ogamba okuimplementinga
oli recognizing anti already policy weeri eri implementing ate ne National Development Plan 3 bwoba otunula budget ne recommendations zonna zirifaringa nti mu byobulamu National Development Plan eyogera bweti policy gyogamba yennyini eya National Development Plan mwemuli ne Parish Development Model gyogamba nti no teyina mugaso era ogenda kugijjawo. How do you eyo tekuba kwekuba ngalike kiba kitegeeza nti policy za gavumenti eziriwo mwami Mpuuga tazirinaamu nnyo tazisomye kuzitegeera engeri gy'amaze ebbanga mu kukulitiikinga ne mu kunoonya ebisobyo ayina tayimu gye yasubwa okutegeera policy gavumenti gyezzezimplementingamu kati tayimu eyo gye yasubwa oyinza olaba nejja enkoko bwebiika egirimu bweriti ekyalo kyonna kimanyi era bweba evejja eva kweri ejje kekimane etoloola nnyumba balujja lwonna ekyalo kyonna kimanya nti waaguuni enkoko yabiise naye ente ekamu amata agalabirira n'ekyalo kyonna lwezadde teryamanya. Eno budget oyinza ogikwetinga nga ku nkoko eyabiise. Waliwo ebintu bingi gavumenti byazzeekola n'ebintu bingi ebiri mu document eno eya mwami Mpuuga nga page 10 econtradictinga page number 15 nga page 20 econtradictinga ne page 15 oba 2021 kati domestic borrowing ekirala nga tetunadda ku domestic borrowing okola budget ebintu bino wammanga biteeka okubaamu. 1 ojjawo oba oteekawo emisolo ekyo kimu. Ekyokubiri sente zonna z'ogenda okukozesa mu budget oteekwa okulaga w'ogenda okuzijja okujjako ng'ogenda kulondalinga sente nga sente ze ezifinansinga budget yo gwe wekka amanyi gye zikola ki era ekyo ekibuuzo Honorable Kasolo bwe yakimubuuza yamugamba ffe tumanyi sente bwe tugenda okuzijja ekimbuliza naawe olina gy'otabeera bakutangira oleme kuwakana mu bajeti yonna bw'oba okola bajeti oteekwa okumanya okulaga ne bannansi ne bamanya nti sente zaffe ezigenda okukola oluguudo A oluguudo C oyinza kukola budget ya trillion 38 nga tolaze wawe ogenda kujja sente nga tolaze wawe ogenda kujja kyoleke ki kubanga mubaamu variations nti kino tugenda kikendeeza wabula ate twongeze kino nedda eddembe ly'obuntu lyawukana. Bw'ogende Saudi Arabia bw'ogende Qatar bw'ogende Germany bw'ogende Finland ne bw'ogende Ukraine n'ojje Uganda definition y'eddembe ly'obuntu eyawukana. Bw'oba oyagala kudescribinga eddembe ly'obuntu ng'olisinziira obanga osinziira ku mbeera y'ebyobufuzi nti kyekigenda okukulaakulanya eggwanga ng'abantu balonda bulungi ng'abantu bakola bino omugundi bw'ekitu. Yes, ojja kwekanga nti it is omuzungu agamba nti it is a desert, it is a forest of words with a desert of points. Olwaleero bw'ogende Saudi Arabia ebimu by'oyita eddembe ly'obuntu si bwe biri defined e Uganda. Bw'odifininga democracy ye Saudi Arabia si ye democracy ye Uganda, si ye democracy ye Bungereza, si ye democracy yawa. Bw'odifininga human rights olwaleero it is not universal. Are you serious? Yes, it is not universal. Definition of human rights. Ati kati kyenkugamba buli omu ayawukana bwa Afghanistan eriki. ya Afghanistan eriki
ati kakati dembe lya Afghanistan dembe lya buli muntu. Listen, omumbuzi za Afghanistan dembe lya buli muntu, dembe lya mukyalo okukola okusoma, dembe lya mukyalo okuexpressinga nga bw'ayagala. Afghanistan omukazi tasoma kizibayiro. That is their definition. It's not a definition. They are not to you. No, even women have talked about it. From Afghanistan. Kugamba nti bewaabwe bakidefine Uganda sibe bakikola ki sibe bakidefininga. Era definition ya human rights ebiseera ebisinga ne democracy sibe ebidefininga economy. Totally different. Bogenda nokola tugeze economy policy ya Dubai. Gwe toyinza genda lero n'oteekayo ssente zo directly n'okola direct investment. Okuba n'omutuuze. Oteekwa okuba n'omutuuze, which is not the case in Uganda. Kiganye economy yaabwe okuboominga, kibaganye okukulaakulana. Olese kyaki ekyo? Njagala kudefininga human rights and budgeting. Kugwe. Ate kati fukuusa omutwe gwange ndiguli kunze siguli kunze. Maliza Anderson. So kitegeeza nti bwe tuba tudefininga human rights mu gundi mu bukulembeze weze bayita social, political and economic aspects. Ebintu ebiri socially defined, politically defined biyambako buyambi KAIJA ne Sebamala ne Medi ne Bulola to coexist. Ne bwe bayingira mu katale endowooza byabwe ekikula kyabwe kiba tekiina kikidictatinga. So financing human rights kisobola okudepletinga economic growth. Budgeting for human rights kisobola actually okuleetawo n'akasambatuko nti sente ze watadde mu kutumbula eddembe y'obuntu. Kakati KAIJA ne Sebamala buli omu atandika okukola competition on who is supposed to be where, who is supposed to do what. So ndowooza eno budget erinamu ebintu by'olowooza naddala byasaatinga mu proposals. Kimu kye nalabyemu ekya justice, to dispense justice, okuwa justice kitikayiga gw'omuvunuzi wawa to dispense justice, okulilivinga court ebintu ebimu, okugaba obwenkanya, nti okukendeeza stress eri ku makooti, nti buli kimu kirina kugenda mu magistrate oba ku kooti eya waggulu. Tulilivingeko nti kooti eza wansi ez'ebyalo, kooti eza wansi zisobola okukola majorly mediation, okuemphasizinga mediation. That is a very good proposal. Lwakuba nti ne ssente bwe nabadde nzitunuulira ze yataddemu tezenkanankana na demand yaki, tekisobola kufinansinga. But now Honorable Mpuuga wenjagala aberege ow'amazima gye tuli atubuulire emisolo, kubanga toyinza kujja n'ogamba nti obinika abantu omusolo omungi. Gavumenti ebinika omusolo mungi. Gavumenti yeewola ssente nnyingi n'okola budget ya trillioni 38. Bwe kiba nti kyabadde kyakukendeeza musolo n'okukendeeza okwewola, budget ya Uganda eya Mpuuga ng'ebyokwewola tebiriimu n'emisolo egy'okubinika abantu tegiriimu, roughly yandibadde about 20 trillions. 20 trillions. Kubanga izo economy ya Uganda. No, when you come inflation. Listen. Yes, we will explain. Nti bw'okendeeza borrowing, n'okendeeza emisolo, your budget, even extravagance, your budget at least without stress erina kuba mu 20 trillions. N'ekyo kitegeeza ki? Nti mu myaka egyo ogenda kufinansinga administration. That is one. Two, ogenda kukendeeza budget ya security. Togenda kuzimba kintu kirala kyonna. Togenda kuzimba makubo, togenda kuzimba malwaliro, togenda kuzimba masomero. Kubanga half of the budget is development budget almost. Kooti endala eri mu financing the debt. Kooti endala eri mu governance and administration. Ebirala bijiraawo wansi. So toyinza kuba na budget
ya trillioni za 3.8 nga togenda kwewola nga togenda kuongeza misolo nga togenda kuteekawo misolo mpya n'oba na budget ya trillioni za 3.8 ate eri mu matigga lwa butamanya specifically lwakuba abantu baffe mu ngeri nyangu abantu baffe tebamanyi kye babanja gavumenti obutamanya butuluma bututuusiza okwebaka mu makutiya okwebaka ku nguudo okwebaka ku steeringi okwebaka ku boodayo kubanga tomanyi era tomanyi kyobanja era tofaayo golowooza ebintu ebyo bwe birina okuba memba palamenti omu okuva engulu eyo yagamba nti kyosiga kyokungula nti abantu baffe mu Uganda engeri gye tubawa level quality education gye tubawa oba ngambe nti quality simanyi bwengeri gyenyinza omutindo gw'ebyensoma gwe tubawa era bwe babeera bakola emirimu gwe mutindo gwe tukola ki gwe tufuna kubanga kye basomye era kye bamanyi omutindo gw'abalonzi baffe omutindo gw'abannayuganda we guli era gavumenti eno bwe yeekola bye yeekola bye batuwa byebyo kubanga era balaba bwe tutyo bwe tufaanana era tetulina gye tujja kukola omuntu bw'okeera ku makya oli n'akugamba nti okoze bwoti naye singa okoze bwoti twandibadde tutambula nze ngenda ne ntunulira obwavu obuluma bannayuganda nga olwolumu n'ogamba olwolumu n'oweekuba mu kifaananyi n'ogamba naye omanyi ka tubeere mu mbeera eno paka abantu bwe balizuukuka ne bamanya bye babanja otunuulira omuntu nga budget gye twogerako tagisomangako tatayagala nakuwulira ne ku CBS lwe basoma budget tayagala abaali agenze mu nnimiro n'agenda n'alima eka y'ennyaanya n'agiteekamu $8,000,000 ate najja okuzitunda wano nakasero nga tewali katale ne bamuwaamu $2,000,000 naye nga ku lunaku lw'okusoma budget yali eri nga alima ki ali mu musiri gwe n'obagamba nti omumanyi gano amafuta nti bagataddeko siringi 14,000 buli liita y'amafuta leero mbadde neddereeva omu okuva e Masaka ne mugamba nti okugenda avuga kanta abadde azze kunona bitabo by'abaana eby'amasomero curriculum abinoonye wange waka abitwali babigabire amasomero g'omu Bukoto Central ne mugamba onywa amafuta ga ssente mmeka nangamba mitwalo 3 nti 15 kujja 15 kuddayo nti ye dizera omugula mmeka nti 15 mu 5 ne tubalamu nga ze liita ne tubalamu awo nogamba tekitegeeza wano bw'obalamu nti ye obeera osasudde emitwalo 7,800 musolo just ne mu bujjo ojje Kampala emirundi emeka nangamba mu wiiki nsobola okujja emirundi ng'eno oba 5 ze mitwalo 4 n'okusoba gy'asasula ku musolo gy'atamanyi nti agisasula buli wiiki ate oyo nga ddereeva wa Kantage emu ate ng'evudde Masaka e Bukoto Central nejja mu tawuni neddayo e Bukoto Central. So abantu baffe olw'okuba omusolo tebagubajjaako buli lunaku nebamugamba nga tonaba kugenda mu kuteekako ttaala uniti eyo tugijjako 3 ekyo takiwulira ekyega kyendegeeza nti bwetukuwa wali uniti y'amasannyalaze tugenda kuba tukuggyeko 2,800 lwakuba takiwulira ateekako buteesi ttaala teyeewulira musolo gw'ateekako lwakuba bw'aba agenze mu restauranti bamuwa bw'emmere n'agenda tebakyabagoba nga babagoba bange musolo gw'omutwe so tebafaayo era tebamanyi biki bye babanja gavumenti eno era gavumenti eno ejja neyeekola obusolosolo awo neekera ku makya negamba nti kati omanyi twagala nnyo munyonyi eno ate kati kino ekintu kyaffe katukiweeyo obuwumbi 86 n'obubuuza obuwumbi 86 bwobwadde munyonyi ekisooka wabaze otya nti betaaga 86 era gavumenti ekizimbe kyogenda okuzimba Ministry of Works yakitunuddeko yakirabye yakibaze yakikoze ovuddewo okugamba 86 tya
Lero tubadde twogera actually nga bagamba bawadde Abubeka obuwumbi 26 n'ekitundu obw'okutereza kampuni ye ne tubabuuza okay mubumuwadde nene yange eri mukugwa kati medical trainer kaduuka ako kali mukugwa nze lwaki temumpa mwasinzidde ku kyokuba nti nomuwoli bawadani Abubeka okyagala kyendegeeza saagala kwongerako birala sazeewo kwogera eryo linnya lyokka naye nkubuuza nti kati mwasinzidde ku kyokulaba nti ono yali obubi ennyo okusinga abalala ye mumuweeyo 26 naye abantu baffe beetaaga okumanya nti bw'obeera ng'oyagala okukola kolansi mu Bukoto Central mwonna weetaaga obuwumbi 300 billion naye Atiak Sugar Factory twakagiwa sente ziwera obuwumbi 300 naye ate era ebadde ze ng'eyagala obuwumbi 274 abantu baffe beetaaga okumanya nti mu paalamenti y'abakiwanda baakera makya ne bayisa akawaayiro nti President akkirizibwa okukozesa 3% ebitundu 3 ku 100 ku ssente za bajeti yaabwe nga teyeebuuziza ku paalamenti. Era yakeera bukenzi ku makya n'agamba nti bajeti ya ssente mmeka nti ya buwumbi 10 obuwumbi 3 nti ya buwumbi 10 obuwumbi 3 musooke mukole ki mubumpe njabba nnyonnyola kyembukozeemu. Era najja n'agamba nasasuddeko gundi ne wano nayongeza CCTV cameras nataddewo CCTV cameras tezivaamu buli budget gye baleeta ne bagamba CCTV cameras mweziri. Now omuntu wagamba human rights approach budget nti susobola okukwata ebintu byetusaako sente allocation ebintu byetusaako sente bisobola okugenda nga bigasa omuntu wa bulijjo human rights approach sector priorities allocation kwe kuteeka kwe kugamba nti guno omuwendo gubeere gwanjigiriza omuwendo ogwo tusobola okuguteeka ku bintu ebigasa bannayuganda oba ebirumirirwa eddembe lyabwe ery'obuntu omwana ali emmere ku ssomero umusomesa bamusasule kyekyoka kye twebuuza nti tusobola okujja tugambe waliwo we twasaze obuwumbi 7 tubuwa buwi kampuni zireme kusasula musolo. Mukama wange muwulidde ng'agamba nti mukulu mpuga teyayogedde wagenda kujja ssente naye obuwumbi 7 obuwumbi kaki 7 nti tukwata miliyoni 1 neziwera miliyoni 10 neziwera miliyoni 10 ke kawumbi n'obukwata kawumbi kamu ne buwera obuwumbi 10 obuwumbi 7 obuwumbi 10 obuwumbi 12 13 obuwumbi 7 ne tugamba nti gundi tosasula musolo nawe tosasula musolo nawe tosasula musolo nawe tosasula musolo gwe business ezammwe zigira zibeerawo abasajja bakyusa kampuni abeeramu eno kampuni kasa abazanga obudde butuuse nga obudde bwe bamuwa myaka 5 okusasula omusolo buli kumpi kuggwawo nga wandisa kampuni endala ng'ateekamu ebintu bye bimu. Amaduuka gwe gali ku Kampala Road okwo tegakyusa bosangamu abantu be bamu gakyusa mannya tugalaba agalimu abasajja abeeru otegeka kyentegeeza. So we are saying in the event that owadde omuntu tax holiday oba tax waiver gamba tumanyi bata taxi waiver ono yemute sibibye economics omayindo awo okuddamu Anderson naye nga kyetugezaako okugamba nti bw'osalawo n'ogamba nti no sente ezisinga obungi tuziteeke ku kusoma kikujjako ki bw'osalawo tuziteeke ku mutindo gw'omwana asoma tufulumye omutindo nga gwa bbeeyi ogw'omwana avudde mu ssomero bw'osalawo n'ogamba nti sente tuziteeke ku bintu omuntu byayinza okugjamu sente nga tuggulira obutali bannayuganda bwe bayinza okukozesa bannayuganda asobola okusomesa abayinginiya bangi ne basobola okugenda okukola ewalala mu kifo ky'okugenda okukola obuddu. Bwe ntunula bwe nti ngamba abantu bange ekisinga obbaluma kikinti bya bulamu balina right okubeera nti no balina ebyobulamu muno bwe byatuusaako nsobola okukola budget
nga mu kifo ky'okukwata obutabalika mwenda ne muteeka ku classify obutabalika mwenda ne tukubuuza nti no bwakinti bwa security nsobola okutereeza ebyobulamu nga buli muntu leero no gwe wabaddewo ababaka babiri ow'ebukomansimbi omukyala ne mwijuke nga bagamba nti amalwaliro gaabwe tegaliimu ddagala naye speaker abagambye nti temwogera bwe mutyo kubanga yonna eddagala teririiyo temwogera bwe mutyo kubanga ffenna gye tuli eddagala terikola ki teririiyo minisita bw'avuddeyo n'agamba nti tugenze mu kakiiko ebbanga lyonna akaherezi nga tusaba ssente batwongere ku ssente ez'okugula amaki amadagala bongere ku budget ya National Medical Stores bagule eddagala naye buli lwe tugenda tebatuddamu omuntu okubeera omulamu ddembe lye osobola okuteeka ssente mufo ky'okuzikwata n'oziteeka ku classified expenditure okitegeera osobola okujjako wakiri obuwumbi obulala bibiri oba bisatu n'obwongera wano ku ssente ezigula eddagala ly'eggwanga ekyo kye twebuuza omuntu okuba ng'ayita mu luguudo olulamu olutalinaako ddembe lye nti ddembe lye osobola okujja ssente mu birala mu kafe yenna gye mutadde ssente eyo ewalala banga saagala kusoma buli kimu kye tuteeka nsobola okukwatira nekubulya buli kye bataddeko ssente the 3% kyegera kyentegeeza nti osobola okujja ssente ku ebyo ebintu n'oziteeka ku bintu ebiruma omuntu wa bulijjo human rights approach ensonga eziruma omuntu wa bulijjo naye nga ddembe lye okuba nti aziina nga ddembe lye mu kifo ky'okkeera ku makya n'ogamba nti omuntu akwate agende akuba ebyapa agende ekyasa akuba ekyapa agende katinyonda akuba ekyapa agende eggulu akuba ekyapa agende wa buli oli abeere n'ettaka buli wamu ng'ate abantu tebalina we babeera osobola okukwata ssente n'ogamba nti wakiri katuzimbeyo akaalo ekyasa bwe tusobola okuteeka abantu baffe n'abanga abantu balina right to live and right to stay right to a home n'abeera nga balina awaka waabwe we balimira ne bakola buli kimu naye n'okwata ssente n'otaziteeka n'okkiriza abantu bakuba ebyapa nga bwe baagala ne ku nnyanja n'obagobayo nawa n'obagobayo n'okwata ssente n'oziteeka mu bintu ebirala nga tebigasa Munnayuganda directly okay bimugasa naye nga tebitunuulidde kukyusa mbeera ye na ddembe lye nga munnansi. So that was the whole thing. Eyo budget weto bweri ate budget eyo balaga ebifo bingi nnyo wawo osobola okusala ssente okuziteeka ewalala era ne balaga ne expenditure weri nga muganda wange wabadde agamba nti emmotoka za gavumenti ziri mmeka buli mwaka mugula emmotoka abeera neya gavumenti n'abeera neye n'abeera n'ey'omukyala n'abeera n'ey'abaana okyegedde tusobola okukendeezaawo okyegera kyendegereza. So that is the approach that we intended to as the opposition. Naye tetwagambye nti budget yaabwe mbi naye esobola okukyuka n'etunuulira ensonga ak'obuntu eddembe ly'obuntu n'etula ku bintu ebikufa ku ddembe ly'obuntu esobola okukyuka n'etunulaawo eyina ebubi bwayo naye busobola okukyuka ne butunula ku bino nebitunula ebintu ebyetaagisa eddembe ly'obuntu. Kyekibuuzo ekisooka mbedi nja okulaga baganda bange lwa discussion eno ewoku budget country budget naye budget eno ezijukizaamu nga tukyali baana bato enyonyi bwe yayitangawo twagyesookaanga eyo yange n'emmotoka oluusi bwe zaayitangawo. It's just a wishful list. A wishful list y'omuntu okuwandiika ebintu by'ayagala. KAIJA yamanyi there's a difference between a need and a demand in economics. We want. If there is demand, that man is backed by purchasing power.
if it's just a want list, tofaayo na kichoyina mu nsawo. Bulola yakulaze nti budget, of course, budget pitamwana. Budget no bujunanti, it's just a want list. Non-positive. Not backed. Anti kuba sebali mu government. Sebali mbuyinza. Omuli mbuyinza. Ne bobanga oli mu buyinza, mubanga obadde owa alternative. It must be backed. No source of income. Kubanga tugamba bugambi nti no kino kyandibadde. We are not tetuli bakatonda much as tuli mwinza. Yali katonda yalinga agamba kino kibe ne kiba. Nenja nagamba kino kibe ne kiba. That cannot be government. Ate nakyo yakikola mulundi gumu. Ayi nakyo tiyakikola lunaku lumu. Ekyo ekyokutonda engeri eyo. Yes. Kati kino ekyabano kiringanga Katonda bwe yatonda munaku musanvu kino kibe ne kiba. Kiri kibe munenyi kyanaddayo. That was only by God. Kino buli muntu asobola okuzuuka ku makya n'akiwandiika. Ng'omwana bazuuka ku makya ne yeesooka ennyonyi eyitawo. Eyo yange ye nga tamanyi how it takes okufuna ennyonyi eyo. Eyo mukyala abaana beesooka n'emmotoka. Eyitawo yange. Naye nga gye beesookerako tebamanyi what it takes okufuna emmotoka eyo. This is this budget. Number 2, human rights. Samamala, you had your time. Let me complete. You had all your time. Yes. We shall not. Yes. Please. Kakati. Yes. Kati human rights approach medi. Nze naku zino bwe mba ndowooza ku human rights approach. Sinabadde actually nabadde ngamba KAIJA. One ne mugamba nti bw'obeera ng'oyagala okwogera ku nsonga y'eddembe ly'obuntu. Buli muntu aliteekamu, buli muntu yandyagadde eddembe ly'obuntu mu ggwanga lye. Naye mu Africa olwaleero njagala mami KAIJA wamami Sebamala mbuulire y'ensi emu. Mu Africa ekola kino. Mu leader of opposition asoma budget. Tekiriyo. Even in our rules of procedure, okusoma budget tekuriyo. For the last 20 years, they mbadde in parliament. The only thing leader of opposition jakola is to react on the state of the nation address. That one is provided for rules of procedure. Echala budget obanga mubadde onokola what baita alternative policy statement. Alternative policy statement omufulumya statement on a particular ministry. Chairperson because wabao gundi ejja ebisere mu chairperson afulumya kibaita minority. Iponaga nti ze kuchino this is alternative policy statement, not on the budget. Number 3, alternative policy statement. Policy statement. No policy statement. No maze no kujifuna ya tubanga Ministry of Energy weleta policy KAIJA. Nga committee ni mujukubisaamu ebirowoozo. Muzo kati okusinda ku kino ministry kyalese. Fe kino twandibadde tukola and the minister in charge or shadow minister brings the alternative policy statement. Our rules of procedure, I want Mam Samara to prove it here. Our rules of procedure never allows an alternative budget in our rules of procedure. Chino just chabadobezi bane tuwayo tulumaleko nga tunache tuogedi. It doesn't. Let him quote one rule of procedure. Here. Agame under this rule, we moved this budget. It doesn't. Budget eyafulumizidwa budget eyo ya government eyina views za Mami Sebamala. Era budget eyo teyafulumizidwa pate ya NRM. Olwaleero budget efulumizibwa because budget is discussed by parliament. Kati now budget eyo nyine yafulumizidwa basayininga ku buli policy statement. Yes. That's the procedure. No. Njogera about the procedure of parliament. Buli balete ekintu ku committee mami committee ebeerako aba government ebeerako aba opposition mwena mubeera wamu ne mugikubaganyako ebirowoozo.
kati budget parliament ebeeyisa ebyo byonna byayita dda kubanga budget mulundi guno budget committee zitubula bikibi era budget eyo yayita olwaleero gyolabanga gye bawa critique they were part ku budget eyo mwami Sebamala mwami Mpuuga mwami Muwanga they were part of that budget era yagita eyo yennyini gye bayita ya government gye baga nti budget y'abakiwanda actually it's their budget. They are the members of parliament eno budget yaabwe because omugumu ku mulimu gwa mwami Sebamala omukulu ennyo is appropriation and you cannot appropriate okujja kongo you are appropriating in budget and that's what we call budget. He is just muroro ye yennyini gye yamala dda okukola gy'amala okumaliriza nabanga naddibanga wala akanyeko bayita akanadibanga akalinya mu mazzi ne kagatabula naye nga gamaze okuteeka kuba bamala okuteesa nga bamaze okuteesa bwe bamala okuteesa they pass a budget as the members of parliament and we agree bamaze okuappropriatinga oluguudo lw'ekyesiiga kino kibadde weki and njagala mbuuli mwami Sebamala olwaleero budget gyagenda okuimplementinga ekyanamukaaga ye budget ya Mpuuga oba yeri gye yayisa because you already passed a budget which is going to implement era budget erimu omusaala gwabwe ye ya Mpuuga oba yeri era at the end of the day budget si gye bagenda okuteeka mu respect on this so kati but you didn't allow me nze okuddamu you have time let me finish my submission and mwami Sebamala ddemu byonna kakati amabanja mwami Sebamala gayogerako actually nchikiriza because we have bad debts ne mwami KAIJA agogeddeko tuyina enteekateeka embi which is also by parliament of this country. Parliament ne yewola ebbanja nga tebalina nako fund waliwo amabanja agamu parliament ge yewola ne tutandika n'ogasasulako interest nga tetunalifuna nakulifuna ninga mulisasulako interest but passed by parliament because olwaleero impression gye baagala okuteekawo impression eraga nti bo tebali mu parliament eno bali mu ndala era bwe bigenda mu maaso ku parliament eno they are not part. Amabanja gonna ge twewola they are passed by mwami Sebamala mwami Mpuuga and they are signatories but discussing amabanja gano ne bakkiriza nti ne banja tulyewole era ne bwabanga balinako some issue bageta ku parliament and that's why they are bakkiriza kibayita minority report twabawo ng'olina kyobulugunyiza ku kintu ekisiisiddwa but all supplementary budgets eziyise we don't see this bamala kuyitawo kati olwaba bw'ovaayo n'ogamba twayisa kiri naye ate it's like gwe kennyini oli ku ttabi ly'olinnyeko implementing government programs ekiyinza oyisiza budget z'oliko ate z'okuba which I don't think it's proper. Finally mwami Sebamala abadde alina kyagala okuddamu opposition budget bwe tugitunuulira of course your opposition budget kubanga yaganagama waliwo gundi wano ziribinagama nti ajja kuteekawo because these are two things as law ayina budget yenga budget ku sente zaafuna nga official leader of government opposition ayina budget is given a budget ayinza otuwa ye sente ezizigenda okumuweebwa mu ofisi ye agenda zikozesa atya ng'ozizeeko zino eziri wishful bwe nandibadde awo emmotoka yandibadde yange niye oyina ezigula eggaali gw'otulaze nti zino zeze eggaali ze bakuwadde ogenda zikozesa otya exactly kakati twagala osooka otubulye ku zino z'olina nga tonnagamba na ziri jondi eti abira akaku jondi ng'ekiwojjolo bwe kikola kakati omanyi ekiwojjolo kibeeraawo jondi eti abira akaku ndatuuka ekiseera bwe kirawo omusana gwase ne kibuuka sina muto gwetikkanku bali mu jondi eti abira akaku bwera mu jondi eti abira akaku definitely you have no alternative kubanga nga tonatuuka ku kiri you have something that you are implementing now kati ekyo kyo implementing Uganda zibalinze Bible kantu wali mwesigwa mu kantu akatono tuli kusigira ebingi the budget gye tubawa bwe tubanga olwaleero ekibiina ekisinga obunene kya National Unity Platform we give them money every after 3 months as government we give them money in billions
Ugandans must know how do they use this money. Before you talk about the money, is government. How are you using the money? That is before you gwezoina ngagwe. So nzendo woza, but tuba kuchino chonna. Bino otantivu bichi muna Uganda yagala kumanya bino tebina muna Uganda mumati bino bimogera bino tebirino muntu we mutetema imugasiza nandi badde wenti abantu bagala nandi badde wenti bagala nkola bwenti. I'm in the opposition, but this is what I do. Tosobola gamba bugambe ntinze singa zina mbadde member of parliament we Kampala singa yo road moya no. In your capacity now, what are you doing? Chichi chokola. Because even when Torikati, ngato jekoli omuntu eyagalizomola, oina office jo leading, and that office fengaba na Uganda tuagatu nti oh gundi owaberede bwati ngali bwati. Then bwe tunaba tumukwasiza government, he can be an alternative leader. Honorable Semana Brokari kwode parliament physically ko musomera agambye nteno Kiwanda agambye abantu bagala bya reshifu sinamba dent no sends encourage zibagabye zero ku allocation kwode physical 2023 soka edala umukuru Kiwanda kimanyi no government yegenda kusoma budget kimanyi bali ku preparing a budget ya mwe. It's your budget sibomuseba mali. Okimanyi KAIJA agenda kusoma budget. Okimanyi bato kimanyi. True. Ne budget ya mwe. Because KAIJA budget kusoma mwaji kubaganya ko ebirowozo. The back and forth tejakola. Katubulira atukola ki? Atuwuliriza. Omuntu afatuliza ayagala amanye ekintu kino. Okwanga ono agenze n'atandika nti police statements baleta police statements. Police statements zonna bazikondesinga ne zifuuka budget. Yes. Ochegere kyendegeeza buli omu ministry nereta bye nakola neri nereta buli ministry bye nereta bye nakola ne bukuna budget. Kati leader of opposition n'avayo n'agamba nti bye mulese bwe ochegere kyendegeeza nesinga mutelezeza wano kati akoze ensobi ki kubona sitegeera okwewozaako kwaki mwandika byogamba nti nedda ng'ogamba nti tusale taxes tujjewo tax waiver petugamba nedda zisigalewo mwe mugamba nti tuongere sente omufo ky'obumbi mwenda bwe mutadde ku classified tugamba ngate ebyenjigiriza ebyobulimi muyitaddeko akatabalika kamu mubataddeko obumbi 14 wali mutaddewo 9 tubagamba mujjewo kuli akenda mwongere ku nebbiri tinedda fe 14 bwe tubawadde ku byobulimi bumamala katuongere kuli gweziti nze temnandi badde ndowooza kubanga fe kye twakoze kwe kugamba nedda ebyobulimi tubyongere sente kwanga bye bigaso omuntu wa bulijjo ebyenjigiriza tubyongere sente ebyobulamu tubyongere sente ebyaki tubyongere sente kwanga bye bigaso omuntu wa bulijjo ate eno budget gye twogerako tennaba kuyita kubanga ye ali mu kwogera kuyayita nize gye twogerako egyo twaleteddeko alternative budget tennayita tennaba kuyita twogera ku ejja 2023-2024 Kabacheka kyendegeeza kati ono ye gyaba kyayogerako nti budget twagiyisa dda naye kati ategeere nti si bye tuliko kati bye tuliko kati era alternative budget gye twaleese tugamba mu gye baleeta okyekera kyendegeeza mu gye muleeta kati gye mugenda okuleeta singa tubadde tutereezezza bweyaddi eyo the alternative budget priorities fiscal year 2023-2024. Rethinking Uganda's economy, a human rights approach to yes, bili abiri mwesa tu bili abiri mwena. Ochega ya chendegia. Enja.